Mukulu Samu Mungasa kwata muzindalo chana munana katonyeze musigine FM Honorable tugambye nti president w'ekitiibwa basalirwa yagezaako okuleeta etteeka eddala speaker awere enkolokoto nti etteeka lijja kuyita. Do you think this time around tugenda kufunamu ekyamakulu tutaase eggwanga? One, Mwami Kalema ndowooza eggwanga bwe lituuse ligwenyuse tuvudde mu obuntu obulamu. Abantu batuuse okubeera ekyenyinyalwa mu bantu. Waliyo akavidiyo ke nalabye nga bakutte enkoko enkazi emu basudde mu mpanga zibadde 5 naye nga teri mpanga ekwata empanga ginayo. Ngene mpanga evaako enkoje nedda ku nkazi empanga evaako nedda ku nkazi ng'ekwatirawo wennyini. Teri lunaku lwe nalirabyeko embwa ng'erinnyira embwa ginayo ensajja. Ng'embwa ensajja nti eri kulinnyira naye osanga embwa nga 10 ziri ku nkazi emu. 10 zonna ziri ku nkazi emu. Sirabanga yakawuko oba enswa olabeka enswa nga enswa ensajja etambula n'enswa ensajja. Nkazi na nsajja nsajja na nkazi na nsajja nkazi na nsajja. Bw'osanga basajja babiri then omukazi abeeramu omu. We tutuuse tuli kwogera ku kintu ekyesisiwaza ekisakaala mu matu nti ebisiyaga. Nvumira nensa kuvumira yonna. Naye bwe bali kwogera ku human rights ntulwanirira eddembe ery'abantu nti omusajja n'omusajja ddembe lyabwe. Mami Kalema lwaki tebalwanirira afe abasajja abakwana abakazi ne batugaana? Eryo si ddembe lyaffe naffe okukwana omukazi n'akugaana. Lwaki tebatulwanira naffe eddembe eryo? Bwebanga ddembe lino ddembe kwagala mukazi naye njagala omukazi aŋŋaanye. Lwaki tebanwanirira eddembe lyange nange? Bwebanga bateeka ssente mu omusajja n'omusajja kusula wamu lwaki nange tebampaako abeera n'omukazi nange baŋŋambe nti awa ssente zizo naawe okola omulimu genda mu maaso? Lwaki bawo ono? What is the difference there? Nti eriyo si ddembe. Eryange si ddembe okwagala ono n'aŋŋaana. Eryange si ddembe okubeera n'omukazi. Kati ddembe musajja kusula na musajja. Dembe mukazi kusula na mukazi. Dembe ly'abantu. Human rights. God forbid. Mami Kalema ekitabu kyensoma kiri mu kitabu ky'Abaleevi. Muzungu akiyita Leviticus. Chapter 20 verse chapter 20 yonna bw'ogisoma yonna. Naye wali akatundu kamu kokka ke njagala kwotinga. Leviticus oba eky'Abaleevi nja kusoma chapter 20 verse 13. Egamba bweti, if a man lies with a man as one lies with a woman, nti omusajja bw'asula n'omusajja munne nga bw'asula n'omukyala, both of them have done what is detestable. They must be put to death. Balina okuttibwa. They must be put to death. Their blood will be on their own heads. Ekitabu bwe kyogera Bible gyensoma. Ova ombuule nti Papa e Roma yagambye omusajja sula na musajja muno naye ng'ekitabu kye tusoma be bakireeta. Be batuwandiikira kino ne batuleetera. Oba mekoba 10 edi eringa ne Yesu tanabala kuzaalibwa. Eky'Abaleevi. Are you getting me? Bw'osoma verse 14 egamba nti if a man marries both a woman
and her mother. Nobody know kutibwa. Owasa mukazi, mukazi wo ne mama wo mukazi wo. Nobody know kutibwa. Kwe gambe kitemu kino kikuwa kiche ekyokukola. We go back to bana abantu webanga babaddeyo ne bekalakasa. Police neta bakwata. Our investigation we know kutandikira where the problem is. Manyinga Andrew Mwenda is the right hand person wa MM7. Nzijukira onako olumu nga tukyali woko tuwaka. Andrew Mwenda bwe yakola connection between Dr. Kiza Besigye ne M7 nga baagala babeeyo ne negotiation. So there is no way that you can tell me that Andrew Mwenda can go to court in MM7 tamanyi. Do you know that Fox or Goy, is it Fox or Doy? Is an NRM person. No, we don't need to bring NRM in the issue of no. section now. Let me tell you this. Let me tell you this. We have Penal Code Act, is it Cap 125, 120. Depenalizing, we are tuina mateka agali ku gundi adultery, tuina mateka agali ku gundi ku defilement, tuina mateka agali ku gundi ku sexual intercourse. Bosoma Penal Code Act elikwata ku bintu ebyo, but the problem has been implementation. Nebwe tukola etteeka lino ne lijja ne libeera wali. Mwami Kalema olaba bagula ne bagula. Saa zino bali ku penetrating wali. Olowooza banaakola ki implementation. And who are the people supposed to implement it? The police. Will they implement? Because if they cannot implement now when we have Penal Code Act which penalizes that. Which penalizes that. Never naliteeleta nalino. Linaakola. Ekikulu siteeka. Ekikulu nti abantu tuvudde mu buntu bulamu. Osanga omusajja ayambadde empale naku zino bana mbasazile naku zino. Omusajja ayambadde empale naye agalanda paatera bike. Kubye ekikalu bulungi nnyo n'agira kino omusipi n'agusiba atambula anda paateri wabweru. Mulembe. Abakyala batambula bukunya. Bukunya. Mukulu Sambwe tubanga tetulese kuteeka ebintu ebyo tugenda bibalawo. Mwami Kalema amateeka weegali. Mwami Kalema obuntu bulamu bwava dda mu famile zaaffe edda. Kye kiyinza okubuuza. Obuntu bulamu bwagenda wa? Famile ffe abazaade. Kiki kye tukozeewo ku baana baffe? Kuba nze sobola kutuula wako omwana n'afuluma nga ali bukunya. Tayambadde minisikati? Ayambadde empale eri transparent? Omuzaade otuudde otunuulire. Obuntu bulamu butandikira mu maka. Abaana okwonooneka bazaade. Ne be baleeta etteeka ne balikuba wali. Nga tetulina buntu bulamu mu maka. Nga abazaade tetukoze mulimu gwaffe. Ekizibu kye tulina saawa zino nti abazaade tuli bize nnyo. Tulekedde abaana ba house girl. Ba house boy. Bononya abaana. Tulekedde abaana filimu ku TV. Omwana nakwata remote n'alaba filimu okuva ku makya paka budde ne buziba. Naye tomanyi mwana alaba filimu kizaali kulaba. Kalema wakulira walingawo TV. Zaaliwo. RDC wetwakola TV zaaliwo. Naye baana bayonooneka. Nga tetwali nga twasoma ne tugu. Naye lwaki abaana bonooneka ku mulembe guno ogwa.com? Are you getting me? Nti abaana bali exposed n'omuwa simu n'atandika okulaba simu. By the way, nze omwana wange bw'ansaba esimu n'agisaba bw'ati. Nti daddy, I want to do a research. Njimuwa. Immediately I check what she's doing. Afadhali nze abange mbagamba mulyonooneka nga ndi wansi awo. Newe mba kyali mulamu. Newe mba ndi kundiri. Tujye kuba. Tujye kuba ndi afadhali ndi akulule wasi wano naye nga ndi kukulukuti omuntu anyambe nga ndi nkusika. Ewange toleeta human simanyi children's right ewange tekola. Tekola ewange children's right ewange tekola. Bebanga balwanira human right nafu abasajja batulwanire abakazi abatugana. Abakazi nabo babalwanire nafu abasajja abagana abakazi.
mulwanya muti abasajja abagala abasajja banabwe namwe ne mulema okututeeka naffe batuteeke banafu abasula n'abakazi tulabe nti anti human right abazungu batuleetera esente bagambe nti achegundi yali ani ono muna Uganda yagenda South Africa ne bamusasula esente Gaitano naffe batusasule nga basasula Gaitano mukulu nabende God forbid